ekitabo kino twakimazeeko mu butongole naye nga tukyebeesabeesa tujja gena tulabamu obutundu twejjukanye tusaba sebo seeka tuyita muggwe mu kamaffe mu ddalasa eno tusaba ebitabo ebirala bingi ebyokusoma yakuwandiisi twagambye tulina batono era seeka abaddaalaajana abantu bawandiike abantu era seeka yamaliriza ekyo twakakiro kukinga seeka yamaliriza ekitabo kino nga atulaga nti abawandiisi batono ate mu kiseera kyekimu nga asaba abantu bawandiike ye kennyini yasabye abantu bawandiike kakati katulabe wano n'obukibuuka yatetuwa ebitabo naye simanyi seeka n'okibuuka sebe tukusaba gwe wali omusaale mu kutuwa ebitabo wano era n'ojja n'olaba engeri gye tusomamu tukusaba kati katulabe obusiraamu mu bunyolo oba mu bukiika bwa kkono bwa Buganda bwali butya tuli mu kwejjukanya kubanga wabadde wano kukuluma tikirabika ng'obusiraamu obwali butudde wano mu Buganda tebuvaawo nedda bwasaasaana naye era obusiraamu bwasooka Makka nga tebunnajja Uganda Uganda twakamalamu emyaka 174 ate bukya bujja 1444 kati toolako olabe emyaka 10 lulamba mu 2 akati obunenya bwe buba nga bwasookedde Kampala tebwali tuuse nkeera mu West Nile awo wonna ojjukira Kabaka yagamba nti eddiini eno bamugamba nti abantu bajja kuzuukira teyali munyolo nagandi kakati bamuzeeyi bazuukire baliko entume yange banazuukira eyo si ddiini sijja gisoma erimu okuzuukira ng'amaze okukwata entebe kati bali bakomewo banzeeko entebe eyo njigaanyi logiki yali mutuufu mu ntegerayo ey'obudde obwo kale katulabe obusiraamu bwatuuka mu bukiikakkono bwa Uganda dda nnyo eyo mu myaka gya 1883 so nga wano Buganda twali bwayingirawo dde 1884 kakati ekitegeeza emyaka 14 nga tebunnaba kutuuka wano abasuubuzi abaava e Sudan bwe baatuuka mu kitundu kya West Nile okusuubula era kirowoozebwa nti obusiraamu bwatuuka mu kitundu kino nga buyitira mu kitundu kya West Nile eyo si abakalamujja naawo abakalamujja nga balimu maapu gikwate bulungi kalamujja gitunuulira eruuyi luno abo baali badde naye ate bo bano bali ruuyi buno baali badde nga bamulimu bwali badde bwasala dda nebuuka naye simanyi ate oba bwabaleka butya ndowooza bwajja bugoba mugakiira bo ne balekakati tebunnatuukayo naye ngati wali badde kumpi naye ensonga weziri abakalamujja ba Arabi batambula bantu balunzi tebajja mu bantu omuntu atali mukyo obulaba obusiraamu otambulira nnyo mbasuubuzi rihlata shitaa'i wasayf otambulira nnyo mbasuubuzi okusinga abalunzi abalunzi omulunzi bwatayinza kujja ku mbaga tebamuwa kaadi si tutamuwa talina budde bwo ye alina budde bukola alina budde bwa nsolo nti ezo zirya ku makya ne zirya olweggulo zirina okunywa amazzi zirina okukola kutya alina okukama kati abo ba Arabi abo baba bazibu nnyo owulidde era omugamba nti ayagala ente okusinga kulli shay'in fi dunya owulidde nti kati bo nga bwolabamu ab'ebitooke simanyi muganda asinga kwagala kiwone nnyo nokakasa nti akyagadde ng'omulalo bwayagala enteeze gategeerekeka omulaalo atuuka okwagala ensolo naye ye n'afuuka 80% nga nte era omukalamojja bw'ajja e Buganda n'alaba ente nga bagisibye ku mugwa akaaba
alina kyawulira ekitali kyabwe alaba abalavu ente bagisiba basibe ente ekuwa eddiba n'oyambala ekuwa kino n'oyambala era waliwo omusajja omuyaga nti abaganda beewuunya aba n'ente n'asula mu nnyumba zino zisula ebweru tategedde ekkula tamanyi kyalina tamanyi ali mu nnyumba ya bukadde 7 addidde biliyoni ya ssente agirese ebweru agirekedde omulaalo talina agadde nawe alengerera mu ddirisa olowooza yategeera oyente omulaalo alina fiiringi y'enti nga ye kennyini ente bugagga ekuwa omukazi ente bugagga ekuwa ssente ente ekuwa amata ente n'omusaayi bagulya ente ekuwa ennyama ente ekuwa engoye ente ekuwa wosula bulangiti ente ekuwa kulli shayin nte genda Nyanza n'ensawo y'obusaba gitunda gumu 2 oyide kakati ente ye maali ye yamanyi kakati oyo muzibu nnyo onoomusanga wejja asale ejjuma wani waje ejjuma yabakolamu eyo Ishaaka n'omusajja yatuganza okufiirwa ente efiirwa omwana ekiwulira balina fiiringi y'ensolo eyo abayindi basinza nsinze mulimu naye Allah bwabwe nte ne bakusikwatako ng'ogisaze osaze Allah omanyi nti zirima n'okulima gakalabita kakati ndowooza abantu abalunzi era in most cases juzi wano nayogera ekigambo Imam Kasozi yakikomentingako nti waliyo omulaalo bano abayima asobola okuyingira obusiraamu nga original abalunzi era yaŋŋamba ati tekitera kulabika nabano kyekyabagamba tekitera kulabika abantu abo okuyingira obusiraamu kino kitono nnyo era bamala ndowooza kusetolinga ne bagira kuba abantu batambuze bw'oba ojjukirako obulungi nga tukyali bato omuddo gwabulanga naye nga muwulira ekiro ng'abantu bakoba amagana era bagajja kibuga agagendeeru kuwamala ddala kitwa oba okutegedde kakati olujjukira nti ayo tebakyadda mabega olwo bagenze era ojja kubasanga bagenda banoonya amazzi n'omuddo bayingidde Zaire obasange nga bayingidde Mali nabbi kyabaga nti bwe mulira abalunzi nga batandise okusetolinga bazimba nga kasi omulembe gujja ne mulaba abaali balunda asa yetatwawaluna fi bunyan nga batandise okuzimba amaka agaliko eggalaji obwemwasi bibi kiyamaze genda maaso banaye ebyo byonna kuyiga yali Jibuliiru nno ebyo byonna kuyiga meseji Jibuliiru yajja nayo kakati bwewuli akiba okundi totya kintu kirange omanya nti ekirango kinkutte eyo bannansi gye baabanga bakwanaganidde n'abasuubuzi n'abajaasi ebyafaayo biraga nti Haji Jafari Dello ye yasaasaanya obusiraamu mu kitundu kye Aringa. Okuva awo obusiraamu bwatuuka mu bitundu ebiriraanyeewo era waayita akaseera katono ne buzingako ekitundu ekinene ddala. P98 Pasha omujjukira we yabeerera gavana wa Bugirimaani, kitegeeza teyali munnayuganda kyembadde njagalamu, yatwalanga ekitundu ekimanyiddwa nga Bahrul Ghazal ndoza sebo Bahrul Ghazal ekyo kye Sudan South Sudan ebbendebende eryo lyonna yalitwala ddi mu 1877 okutuuka lwe yakubwa amasasi abasuubuzi b'abaddu mu 1892 ebyokuttingana n'emmundu byafadde amabega mbadde manyi. P98 Pasha we yabeerera gavana wa Bugirimaani yatwalanga ekitundu ekimanyiddwa nga Al-Ghazal
mu 1877 okutuuka lwe yakubwa amasasi abasuubuzi b'abaddu mu 1892. Abajaasi be Abasudaani Abasiraamu abasinga mu bo baali banubbi, baali bamaze okutuuka ku nnyanja Albert era nga bamaze okukyusa omuwendo gw'abantu abawerako nga bayingidde eddiini y'Obuyisiraamu. Kakati kitege abaana baffe tuba tubasomesa in most cases tubaga nti obusiraamu bwava wa sino njindi Tanzania bano yaleeta obusiraamu buno onaatulaga nti bwafubutuke ne Tanzania ate waliwo n'obwafubutuke Sudaani. Kati ndowooza awo kalaba nti bwajjira mu ango ey'emambuka ne muki n'eno mu Tanzania. Kati bali bava nabo eri na bano bajja nabo, bali basuubuzi na bano basuubuzi, naye nga all in all abamu bajja nabwo bali bajja basuubuzi na bano baali basuubuzi. Abazungu abo bola abaali batufuga mu njogere ya bizinesi oyinza obbaga nti baali bagezigezi. Ekigambo ekiri equivalent n'abayaayi oba ababbi baki baali babbi. Omuzungu teyajja kuwano okutuleetera kirungi, yali naye anoonya byanfuna. Ne batukalakata emyaka gye batukalakata nga batubba bamuzeyi bababba, tebaakoma kubba bintu, babbanga n'abantu. Bw'owulira slave trade baali basuubula bajjajjaffe nga baseeka mujabi nga bano. Kati musajja atugwako wano mu muzikiti nanga alina emundu awo n'agamba oyo musibe nono musibe nono musibe. Kaakati babalo bateeka ku muguwa ne bagenda mu katale k'omubuulo, omuzungu n'atunda emaali. Kati balaba bantu bagomba lwa bakyasobola okwetikka ebintu. Ono oseeka mujabi wa 15, ono onaafi wa 6. Basuubula ebi batunyaga ebintu ne banyaga naffe slave trade okusuubula abantu nga batuyigga nga bwe tuyigga engabi. Kati bajjanga ku kayumba ne bamanya nti kasubi ne bakafumako omuliro. Kati gana gavubuka kagenda gadduka, baba muzeeyi bafa si nsonga, gana gavubuka kagenda gadduka buli liddugwa ligwa mu kitimba ng'ensolo erigwa mu kitimba nga basibako ku makya ligenda mu katale. Mutuufu abantu abo tetwali bagadde. Ate olina kakimu emitwe bagitujjako n'obusokoola ennyama mannyo bw'obujja China. Kikulu nnyo okukiggumiza wano nti obusiraamu tebwayingira West Nile nga buva mu Buganda, wabula bwava West Nile ne bujja mu Buganda. Wabula ebitundu by'obukiikakkono bwa Uganda ebimu mu ngeri emu oba endala byasobola okufuna obusiraamu nga buva ku nsonga za bukiikakkono bwa Uganda nga kwogasse n'abasiraamu abaavanga mu Buganda ne basengukira mu bukiikakkono. Ekyokulabirako kyekya Zakariya mutabani wa Adamu Tabula, omukama wa Bunyoro Kabaleega yawa Tabula olukusa okuzimba mu kitundu ekimanyiddwa nga Kihande. Oluvannyuma Tabula yasindika mutabani we Zakariya eggulu asomeseeyo obusiraamu. Eggulu obudde obwo akagaali si ekyali ekidduka ekinene naye ng'okavugirawo tewalina engegaali okijja awo akubawo ssebo kigere esabilillah naye olugendo lwogerwako olutegedde. Bwe zibanga emmotoka ezasooka wano empanka zaali za mpanga. Ono nno bambi gye yafiira. Taata musindise gye yafiira teyadda. Allah Zakariya teyadda wa? Mu bukiikakkono bwa Uganda wajjawo omusajja omujaasi omugirimaani, omuvumbuzi amannya ge ye Mehmet Emin Pasha. Mu kusooka amannya gano ye yali Edward Squiniza oba bwekityo munansonyiwa nange olujamani sirumanyi nnyo. Ono yakola omulimu gw'amaanyi okusaasaanya obusiraamu mu kitundu ekyo.
ono tate yafuuka muhammadi yendo yafuuka muhammadi omuzungu asiramise yajja nabwo obusiraamu ono yakola omulimu gw'amaanyi okusaasaanya obusiraamu mu kitundu ekyo wadde tekyali mu bugenderevu yajja kufuga ekitundu ekyali kimanyiddwa nga Equatorial Province nga kitwalirwamu ne Sudan ne Misiri. Kino kyaleetera olukalu lwa Africa okumanyibwa. afuga Misiri n'afuga ne Sudan. Abasajja tebaali bangu ati okunyaga misolo gwa mutwe akuba bugulu. Ibn Pasha wayajjira ekitundu ekyo kati ekimanyiddwa nga Western Nile kyali kifugibwa Babirigi ndowooza. Ono jajja mu Uganda n'ekigendwa ky'okuwandiika mu magye abantu bonna abataalina bulimu ku mubiri nga kati bw'olaba babakebera amannyo nago galina amakulu mukube mundu zeetaaga amannya amangi atirale ebintu biri ku nsi basobole okumuyamba mu kuwamba ekitundu ekyo kidde wansi w'obufuzi w'Abagirimaani mu kitundu ekyali kiyitibwa Aringa kati nga ye disitulikiti y'Eyumbe. Waaliyo bano Abiyo, Longira, Oweramogi, Adu Anui ng'ava mu kika kya Mbala, Okuniddiba, Owe Anifira, Azabo Oruta, Owe Aliyapi ne Gerida Odongo Owe Lango. Basiraamu abo bonna basiraamu. Owidi basiraamu sigwa mu mukka naafi kaakati bo bali mu byanfuna zaabwe ng'abazungu naye ate obusiraamu butambula wakati awo mu byokwagala ebyenfuna gy'owandiikira omujaasi ate omusiraamu ng'omulabye nti ajja kukolera omulimu n'akola omulimu gwo n'akola n'obusiraamu ne bugenda mu maaso n'obeera ng'osaasaanyiza obusiraamu butali bugenderevu. Ono kyagambye kyajajja okuvuga emisiri ye kyataamanya ti buli lwawandiika Muhammad ate agenda n'asomesa budala. Katumalize n'akatundu kano ekiwandiiko kya Hilali Nassim kyewandiika nga 18 April 2017 kiraga nti abantu bano baaleetebwa mu lusiisira lwa Ibn Pasha gye baasanga abajaasi abasiraamu. Abajaasi bano baasiramula abasajja bano oluvannyuma lw'okubasomesa eddiini. Ayongera n'agamba nti disitulikikazi wa Arua Haji Amin Maga agamba nti Abangereza bwe bajja Adu Anuke n'ateesa nti bawandiikewo ekiwandiiko ekirala ekiraga nti Abangereza be baali basoose Ababirigi okutuuka mu kitundu kino kati ekimanyiddwa nga Arua. Kino Ababirigi baakiwakanya naye bwe baabikula ebiwandiiko ne bakizuula nti ddala Abangereza baali basoose okutuukayo ne basalawo okukirekera Abongereza. Kwegamba abantu bano baali bakwata ebitundu bino mu ngeri ya kwekenneenya nti wano gw'osoosewo kivandulo asoose wawe tumugambako ajja oluvannyuma anoonya awalala kali Bufalansa Bubirigi Abazungu abo Britain ne balyoka batugabana nga bagwa mu ttaka eritaliiko nannyini lyeeki ne batugabana. Sibaakoma kugabana bugabane n'olwaleero tulina kye bayita Commonwealth. Mugenda n'emizannyo omwana yaleese kyogamu batuwa okusendeza kyogamu zajja wano era zesente ezakyuka ne ziwandiikibwako akagambo kyogamu ne tuzikozesa ati ne zigenda nga tetukyaziraba. oba okitegedde nti tukyakkiriza nti bakama baffe bakyatukola ki era nabo baagala buli mawanga ge twafugako ti mwekolemu ekibiina tukyabeetaaga nga batabani baffe ayina ffe ne tukkiriza kati ng'ogaana oti akusinga mpumugo gwolina ategalabira twakkiriza twawambibwa
emitwe gyaffe nakugamba tegikolangako era tugenda gizzayo wa allah nga misaanikire ng'akacupa ka soda era bano abaana amanyi okusaanikira cupa n'ecupa babum kolo lekagenda okusaanuka obwongo bwe twabawa bonna nga mukomezzawo nga tebukoze tubali tukolera mu bwabali ate obwammwe nti bonna baatugaana okukwatako buno ekyo sigala okunnana Ismail singa twasumulula ku bwaffe akunna fe ashabi sahili so tweyanzizza nnyo enteekateeka eyo katwejjukanyeeyo na kano entalo z'eddiini mu Buganda si kugamba naye byonna osanga engeri gye twabiyitako si byonna nti tukyabijjukira katwejjukanye waliwo mu Buganda lwe waaliwo olugambo nti abakristaayo baali bateekateeka okutayiira abasajja bonna mu Buganda ku kifuba nti abasiraamu baali bateekateeka okutayiira abasajja bonna mu Buganda ku kifuba olugambo luno lwagenderwamu kwonoona linnya lya busiraamu ab'ennono baatya okutayirirwa ab'ennono be baliwa kaakati bo bwe baatya ne bateekawo kye baayita omuzizo mbu kizira kayibaka okuyiwa omusaayi ku ttaka lya Buganda bakiteegereri waggulu oyo kaataayiwe tetujja kuyiwa n'amala ayiwa bagamba nti kabaka bw'ayiwa omusaayi ku ttaka lya Buganda kireetera abakazi okugumba wala kiyiye buyiiya kiyiye bakiyiya lwa byakwerinda na butiiti bw'obeera olabe bakutayirira oli muto nakagirita weesaleko ekenkano obwaloolire era bwe bagamba nti ekikola kino kireetera ekyeya mu ggwanga sigabadde olwali bali badde tebawangudde ekyo kikulaga ebintu bingi ebya Buganda bayiyanga bingi nebikwatayo kati n'omuziro naafi oyo kumuwa engabi yeebuuka era akakasa bulungi nti emumeza olutiko neyeeyagula nga bwe baabitugamba si oli Shlk na era tugirya twegikwata nako naye engabi enfumbe enamagezi kyagawula gayira nenaafi kati bintu byakuyiiya buyiiya gayira emmamba ekuyubula era bagambanga nti ekikola kino kireetera ekyeya mu ggwanga ekiviirako enjala gw'omuwadde akatebe eviirako abantu ba Buganda okufa ekirindi si ekyo kyokka bamuzeeyi bajja ne bayiyawo ekigamba nti abasiraamu amazzi ge bafumbamu omuceere bagalembeka gali ge banaazizaamu ki bagakamula mu mufu so nga banywanga omwenge naye nga ddala abantu bedda era obutakozesa mitwe gyabwe gyazika bannaabwe babategeerere bakikakasanga era ne bakikuwangalizaako abaana baabwe naye nga bakiteekawo lwa buki nakati tunaaza ate omuceere mungi naye kati tugulya nabo olugalu lwe gwali wabula kyatuyambako okubeera tebatunyigirizanga oyidde naye kati batandika okugulya ne gulinnya n'ebbeeyi omusiraamu tayomba bwolaba ayombye guli gwe yanaazizza mu mayiti ye abaana ne bakula nga tulina empalana ate ffe twafunamu lwakyo tegwalinnyanga nnyo nga bwolaba Abaganda bwe batakkiriza abakazi kulya nkoko kakati bwe bazitandika ozirya ate abasajja tebasasobola zirya bazigulya bugulizi bakazi bakuweeyo ekifo so luli enkoko yammwe mwagyekatanga ewaka bateri abayingirira balokopero yagamba tebalya nkoko bakuba sigira ebibuuzo okusoomoza okwo waggulu bw'ogattako obukyayi byavaako entalo z'eddiini ezitasalako eno ye yali entandika y'olutalo lw'ematale nakakati era kiweekiriga nti abasiraamu bampaka bannalukala batujju kaka bwowulira abatujju tokatera mwana nga tajja kufumbirwa mutujju bakyusiza mu bukyusa anti buli mulembe n'ebyagwo kati bwogera lutekinologiya tujju abasiraamu batujju
kwegawuli nakukyai kyokka nga kono si musiraamu ali mu nsiko nejja litumya banna ku mulembe gwa kabaka Mwanga n'ogwa Rashid Kiweewa mwe mujjukira omukulu oyo. Abasiraamu n'abakkiririza mu Kristo beegatta ng'akabonero k'obwa Sseruganda okulwanyisa abaali bakkiririza mu nnono. Eddiini ezivudde engwira zigenda konfrontinga eddiini y'obuwangwa. Ono omusajja kye yagamba aliwo olwaleero tetujja kukkiriza omukulu w'ebyobuwangwa ono yawasa Senga gundi bamuyitaani tetujja kukkiriza baseeka bonna bafutyanka bya buwangwa ne mubyokera mu lujjudde naffe tugenda kwokya emizikiti ng'ekkulaani. Olwo olutalo lutandika mu buntu obutono, olutalo ne luva mu binene, olutalo olulinga luyiira kaba kabiriiti na kisubi kimu ne lukola kiramu munyeera. Kakati ono kasita atandika kasita mutandika okwokya abalongo baffe mu lujjudde mufuti oba gw'otuma abaana abo tugenda kwokya kkulane n'emizikiti. Bwe olowooza nti kya muzannyo kumbe kitandise oba badde bookya amasomero muli ssente omuli abaana ate emizikiti omutaliise ojja kulanga gutuntumuka ogende bitandise kagambo bitandise olwo kiba kigguddwa ekinavaamu kebayokyeza ogwaffe tugenda kwokya kkanisa ekinava mu kkanisa olwo olugira lukutte kwata mulingeera ekewala ku kirowoozo ekyo. Ab'ennono baali mabega wa kabaka n'eddiini ezazireeteddwa mu Buganda nga buli emu ekwataganye ne ginnaayo. Enkolagana wakati w'Abasiraamu n'Abakristu teyabugumya Nambooge anti yali yakiyita mu lujja kubanga enkolagana eno teyali nteeketeeke n'akatono. Yava dda bw'etyo. Nze maze nakikubawo anti bifaanagana mubutafaanagana. Kapiteeni Lugard bwe yawa Abakristo emmundu obukyayi ku Basiraamu ne bweyongera Abakristo beegatta n'abakkiririza mu nnono ne bagamba nti baali baagala kuzza kabaka Mwanga. Obalabye babadde wamu ate olufunye amaanyi ag'enjawulo bano ne babeebembulako. Anti kakati Lugard si kapiteeni kapiteeni taba musirikale nga alina eddala kwali ery'obutegeevu mu by'obukiserikale kyavaaga nti kapiteeni Lugard yali mutegeevu nnyo. Lwaki? Nti bazze bayita mu Afirika ng'ekizibu kyabwe Basiraamu. Alina obukugu experience gy'alina bazze mu hurubu salibiya bazze balwana Islam manyi bulungi. Kati ye Lugard bw'atuuka wano naawe Abakristaayo emmundu n'abasomesa nti maama mulina Basiraamu mwatomedde ffe gye tuvudde yonna mu Afirika omulabe waffe Musiraamu. Bano ab'ennono tebabangako na buzibu n'oluguudo waganya okuyita be bajja. Bano ab'ennono be bajja otuyamba nga tuyisawo leero basamirire emizimu n'ezimbwa biki ddeka mukube bukubi Musiraamu ye muzibu. Ate bwe tubadde n'Omusiraamu nga tukuba wa kinnansi nti mukyuse enzina y'amazina kati g'Ekkongo. Atuwulira ebyaddirira abaalina amaanyi baasalawo okunoonya obuwagizi okussaawo eggye okulwanirira Obusiraamu mu Buganda. Eno yali entandikwa y'okweteekerateekera entalo z'eddiini. Kikulu nnyo okumanya nti nga 23 Desemba 1879 Kabaka Muteesa ow'olubereberye yamanya nti embeera yali tekyawoomya Nakabulu ategeeza ettooke. Yagezaako okuzza embeera mu nteeko ng'akkiriza ebibiina by'eddiini byonna buli kimu okusoma eddiini yaakyo mu mirembe. Sebo nga mu biseera ebyo obusamiza eddiini nayo ddiini abasamira basamire mubalekere eddembe lyabwe. Abasaala basaale mubalekere eddembe lyabwe. Abali mu mmisa mubalekire ki? Tembalingiriza. Kaakati mwami Mukontanya ow'Ekiziba naye yayamba Abakristaawo
bwe yawulira nti abantu be nabo baali bagenda kutayirirwa ku kifuba, abasiraamu baali balwana n'ebibinja bingi ebyalina ebyokulwanyisa ebingi ate nga bitendeke nnyo. Mu lutalo luno mwafiiramu abantu bangi ab'amaanyi nga Tebukozza teyalutonda. Tebukozza mujjukira, Nnyonyi Ntono, Ddungu n'abalala. Kabaka Mwanga bwe yali ali e Buddu yalina essuubi okudda ku Namulondo, naye yeegatta ku lutalo eddumu asobole okufufuggaza obusiraamu mu Buganda ne Uganda. Eggye ly'abasiraamu ery'oku mazzi lyalumbibwa. Ekibinja ekyali kikulemberwa Sserwato ne Mwanga kino kyakutula nnyo abasiraamu enkizi. Obuyambi abasiraamu bwe baali balindiira okuva e Zanzibar, abalabi baabwe babugwamu ne bakuuliita nabwo obuganga ne babukuba ne butulika bwonna. Mukadde waffe Mbazira ye yawandiika akatabo ako yakalaga mu kitundu ekyo. Abasiraamu bwe baakubwa enfuka ematale n'eddumu baali tebalina kyakukola okuggyako okudda ekyaddondo nga bayitira e Buddu. Bwe baali bakomawo baalwana entalo nnyingi nnyo, nga n'olw'ensenyi, olw'ebulwanyi, olw'emaya, olw'ekiteri, olw'ekabowa, olw'ennalukolongo, olw'erungujja, ezo zonna zaali ntalo. Abasiraamu bangi bambi baali bamalirivu okusigala nga bakyalwana. Mu ngeri endala Abakristaayo bwe baabanga balwana, abakkiririza jukira balina emmundu n'omuzungu emabega aseesa. Abakkiriza mu jannono baabanga batya okutayirirwa nga beegatta ku Bakristo basobole okuwangula Abasiraamu. Buli eyalwananga yabanga alwanyisa oba ng'alwanirira kuzza mu kutukuza mubiri obutatayirirwa. Egamba ng'ekyaliwo obudde obwo kulwana n'abaagala kubasala. Yali ensonga. Kaakati kino tusana tukimanye nti ggwe Omusiraamu osigala ng'abasigadde bonna kababe bangi kababe batono nga bakutunuulidde nti ggwe ensonga. Ne baba baasalanga abasalisa kyamba ekiganda Kamuli biyinjayinja Kamuli. Kikulu okukyogera nti Abasiraamu bano baawaayo obulamu bwabwe okulwanira eddiini yaabwe mu kifo ky'okutaasa obulamu bwabwe. Ako nakakulu. Obulamu bwo bwagamba tibugende. Allah yaabwe kibeere emabega. Naye eddiini esigalewo. Embeera ey'obuntu toyinza kuddira balina muzungu mabega ng'ate n'ebyobuwangwa biri nabo, balina emmundu, balina abatendeke, okuggyako nga Allah yali ku buuyi buli. Yagamba walaw karaha wallazi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyudhhirahu ala ddini kulli. Yudhhirahu, Allah eddiini eno okugitungula eveeyo gyeri wansi eyolesebwe mu bantu yakiri emabega. Obw'oluganda lwabwe n'ebintu byabwe baalina essuubi ttono okudda mu Buganda, ensi yaabwe. Baali bamativu nnyo okukolerera okukulaakulana kw'eddiini yaabwe nga bwe baalina essuubi okudda olw'ekisa kya Allah okwambala engoye z'Obusiraamu. Nalyo baalina tituliddayo tulyambala enkofiira, okutambula ekyere mu makubo ng'embeera bwe yali mu Buganda mu kiseera ekyo. Baalina essuubi nti era tuliddayo nga balaba Omusiraamu ateeseeko entalabuusi, tuliddayo. Abasiraamu baali tebeesiga baganda baabwe abataali Basiraamu. Mu kiseera kino buli omu yali yeekengera munne bwe bataabanga mu ddiini emu. Innamal mu'minuuna ikhwa baakulembeza ukhuwatul islamiyya ukhuwatul damawiyya omusaayi ebusiraamu. Muganda wowanna maddala yoyo bwe mukkaanya mu nzikiriza la ilaha illallah musaayi.
nga weesiga naffe ow'engabi okusinga okwesiga kalanze w'enseenene munno. Nga Oktoba 11, 1888 Kabaka Mwanga yakomawo mu Buganda wadde nga Nuhu Kalema yali asiddwa ku Namulondo nga kabaka. Kabaka Kalema yadda e Kyaddondo ng'ali wamu n'Abasiraamu abawera wadde nga baali bawanguddwa olw'obutaba nabikola bimale amakulu ebyokulwanyisa. Bwe baatuuka mu Lubigi ku luguudo olugenda e Hoima, ndowooza mulaba lunaku zino bayita ku Northern Bypass, era okusomoka omugga kuno kwali kusiitaana kwennyini. Omuzaana wa Kabaka amakulu omukyala Kalema, nnyina w'omulangira Alamanzaani Nandawula, yali omu ku balwanyi Kayingo. Yalwana nnyo ne banne okutuuka lwe baasomoka Lubigi. Oyo yali mukyala bukyala n'alaga amaanyi naye nga musiraamu. Agati abasajja tujja kuguyitamu omugga. Yaba omukyala bw'afungiza. Ekigambo obusiraamu si kyangu. Omukyala n'oyo yali ye maama waaki w'omulangira Ramanzaani. Ramanzaani oyo bwe twali tusuubira okulya entebe ya kitaawe nga tutuuse ekijungote Kalema amala afiireyo naye ate entebe ne bagimma Ramanzaani n'aleka ng'agiwadde taata we. Yalwana nnyo ne banne okutuuka lwe baasomoka. Abasiraamu beewogomako katono mu kinaakulya kati awayitibwa Kiboga. Batuuse ekiboga ku bigere babiyita byangu okuva mu Lubigi tuzeyo bawulira Kiboga. Awonna ayise mbwangu naye nga wonna tekwali kuwonga. Abakazi n'abaami batambuza bigere n'abaana. Ramanzaani ogamba yali mukulu nnyo. Bulowooza nti okuva mu Lubigi okutuuka ekiboga ennaku zino bakutwalirawo mu mmotoka n'omalawo ekkatagonja ku makubo n'omalawo ebaka nno nga tozuukuka naye bali ku bigere gumubiri zokka okuva ate nno mu mbeera emigga emirala egiri awo nga mwe muli ne mayanja atwala ennimiro timba emisota empisi engo basitudde n'ettaddaata n'abaana teekako emmere awo wonna tolowooza nti baagulanga mmere mu wooteri. Kamyu gwe bayitamu agenda abookya. Kabaka Kalema yadda e Kyaddondo ng'ali wamu n'Abasiraamu abawera wadde nga baali bawanguddwa olw'obutaba nabikozesebwa nga butulabye mu maaso eyo. Kaakati wano waliwo akagambo nti Nuhu Kalema ne kitaawe omuto omulangira Nuhu Mbogo baasobola okukulembera Abasiraamu ku lugendo lwa mayiro ezisoba mu 8 okutuuka e Bunyoro. Sikyogambye nti ebyo tebyali bya emayiro 8 ekyo tekyali kya kolansi. Embuuzo 8 ekyo gwafumiitiriza n'okiraba tebaakitambula lunaku lumu. Si kya lunaku lumu. Balina okulyanga ekyeggulo naye nga kivaawa n'ekyemisana nga bivaawa esepiki zaabwe zivuddewa. Sepiki mpa ku zino eza aluminiyamu eziwewuka naye ate entamu ebumbiddwa mu bbumba. Bamaama ne bajjajja bafumba basanze amazzi banaaba ejjukira balina okusaala kuba abantu ba jihaadi toyinza basuubira nti batambulanga butambuzi mayiro 8 nga tebasadde ogwo gwali muziro. ejjuma zibasanga amazzi go gategedde mwe bagatambuliza yendeku ogiraba bwefaanana. Omwana owaleero amanya endeku amanyi bicupa lwenzooli n'akadomola banne tubadde tusaba abantu abasobola okutukuŋŋaanyiza ebintu ebyo mu miziyamu y'Obusiraamu bigendeyo abaana ab'olwaleero babitegeere tuleme kubisoma ng'ate tebirabwako.
entalo endala ze baalwana mwalimu olw'evvumba n'olw'ebukambira ebyesudde mayiro 5 okuva ekijungute luno babalumbi ye ogamba tebyaligamba nti tugenze tuwummudde bwe bayita kaalo bwe bayise basigala babagoberera ate n'emitala gye bagenda babalindiridde bazuukiza abaisirayiri ba musa batuuka ku nnyanja bamuga asajja batukwata luno lwe lutalo olwali kafungula nkwete era mwe mwafiira omusiraamu enkwatangabo erinnya lye Batuma yali amanyiddwa nnyo mu kuzzaamu abalwanyi amaanyi yakubanga eŋŋoma ng'evuga nti omuzira agwana mutala amakulu nti omuzira kiryose aweebwa omutala mulamba agubeereko ye jjana muzira agwana jjana yeeyambisanga obukodyo bungi nga akuba eŋŋoma anti yassangamu ebisoko ebyongera mu busiraamu okukkiriza n'okulwanira eddiini yaabwe mu bimu ku bisoko ebyo za bisimi za Mungu za Allah za nabbi awo nga zivuga togamba nti awo kwabanga kunyumya bunyumya ng'ennyago ziyitiŋŋana zino embuutu zino embuutu ezivuga gwe bokitegedde tulitengaga nti bisoko ennyago za bisimi za Mungu ennyago olw'effumu likuyitamu bismillah za Mungu za Allah za nabbi amakulu agali mu bisoko bino ge gano nti mu linnya lya Allah ne nabbi emirembe gibe ku ye embuga y'eŋŋoma eno yatiisanga abalabe b'abasiraamu mu lutalo yali ngoma eyo eŋŋoma zino zitukuba za bisimi kati awo za bisimi ng'omwana awagala omanyi ezo ennyimba ezo ennyimba za bika bingi waliwo ennyimba ezibeera ezizzaamu abalwanyi ki nga muzeeyi bwe yayimba gunawaaka muntu ono n'agamba tuli wangwi omwana bwawulira engwe n'agamba bampe yunifomu yange okukakana nga likitalya ennyimba zikubya niwe kaba kalulu si bwe bazigira kizikubya